laba nno kino nnyoko ekimbe kyamukubye kimuvulunze nkugamba enna tategeerekeka gw'oli ku luzzi oli muzanyi wangamba nti nno entamu ewulira muliro gusooka nze bwe ntambula bwe nti abantu bensooka okuyitako kasita bagaana okugula nga mmanyi olunaku lwasaze tebagenda kugula bayibuli yennyini yekyogera egamba suula omuggo oyo noona omwana kati gusuule omwana manyi okumusanga ono diiki ngamba ono Dickson awo omwana ampiseeko buyisi wadde okunyega wadde okumbuza bannanga omwana talina mpisa. Yes, okay. Tuba tugitandikiddewo bagiyise mmala The Loving Ghost episode y'okutaano Sesimba Tadeo ne Seruwo Brian bakalese mbulambalamba amu ne VJ Edike njagala olabe. Twakomanga mwana mulezi Morgan akasawo ke yali abbye omukyala yamugamba gulawo bako kojjamu kati weyajjamu akati n'atandika okasenyasenya ku mannyo tikagenda kumufuula ng'abula yagamba nvaayo ntya mu butalabika yamusekerera n'amugamba olina kuyita linnya lyange Mara olina kuyita linnya lyange Mara n'atandika odiyita Mara njagala olabe olwayita Mara n'akomawo Morgan nno kye yebbidde ensawo gye yebbidde akati kasa kati no yasavuwala namwenyereketa naga how it works bwe bitu ebikola njagala olabe webale natandika webaze munnange webale. You will have to make sure that it doesn't connect with soil. Yamugamba nti olina okumakinga sure nti tekakwatagana n'ettaka oba tekagwako wansi nabula bannange nagambye mwesibe enkuba munywere tuli ku Mara episode y'okutaano VJ Edike kati mwana mulenzi Dickson ne wali namuyise Morgan naye nga mwana mulenzi Dickson akuzanyidde eringa Dickson naye nga Sesimba Tadeo abadde byonna bino abirowooza omukyala oli bwe yali ampa akantu kano yaŋŋamba tekagwa mu ttaka naye ate kagudde mu ttaka ŋŋenda kukola ntya aliwo nabirowoozaamu aze ku luzzi n'alowoozaamu najjukira kagudde mu ttaka naye ŋŋenda kuddamu mufuna ntya omukazi ono mpozi yaŋŋamba emba mwagala nkola ntya akati kakalina mpozi we yali yaŋŋamba nkayisaako wano nempita erinnya lye mwana mulenzi Dickson Mara yayita Mara n'ayita Mara ogwokubiri n'ayita Mara ogwokusatu n'amagama gatabanga ze waali wano taliiwo mpise bubi oba erinnya nino liteekamu akawoowo mpomerezeemu mpise Mara nga tavaayo kyokka ate yaŋŋamba we naaba njagala okwogerako naye nja muyita kyava akwata emikono ebiri n'agigatta wakati nsabe Biikira Maria mirembe Maria n'asooka n'afunya emikono gye wano wulira Mara n'ayita Mara yeewombeese n'addamu n'ogwokubiri n'agamba Mara bannange olwayita Mara ogwokusatu omukazi n'ajja munnange omumbejja w'ebyobugaga yamugamba togeza n'ogatta emikono gy'ebiri tokiddangamu okumpita wangi singa onoddamu n'okikola ekinaakutuukako ky'onoolaba tojja kukyagala akoze ekyate just okubumba emikono sijja kukiddamu munnange malayika w'obugagga kakati emikisa wagifiiriddwa munnange Dickson ate ntya oyagalayo omukisa gumu munnange ye kituufu olina okufunayo omukyala embeerera oba omuwala embeerera katonda wange negubula bannange gumugambye olina okufunayo omuwala embeerera ateegattangako oba atalabanga ku mulenzi yenna
mutwali mu nsiko mubeeko bye mukola ojja kubanga ofunye chance yo esembayo era eyokubiri kubanga eri wagisa akatiiko kagwa mu ttaka ate nga nagamba tekageza nikakonectinga n'ettaka kati no Dickson akitegedde yakwata kidomola n'ayolekera erudda n'abagambe tuli katundu ka 5 episode ya 5 vije edike tuli kumala the loving ghost twaddayo mama Dickson ali ne mukyala Nakasi amunyumizamu banange kitabani ekyo Dickson banange ekirenze bulira ku baana bo mama Dickson mama Natalia bulira ku omwana lu akunumba bukunumbi atuyitako buyisi abaana bakulekawo oli mulwadde okelebera otyo okelebera mu njagala olabe nawe tonsesa Bible yennyini yekyogera egamba suula omuggo oyo n'omwana kati gusuule nze oyo omwana Dickson mukuba njagala olabe saagala kumanya mbunda akuze mama yagamba mama Natalia kuba ne mukwata akali omwana wange ate sisobola naawe kubeera kukola bintu ng'ebyo mbakolere ki wenno beeberere mu mama Natalia kuba omwana Dickson oba kisajja kikulu kikube nze ekiwuttula bannange naye nga mukazi munno wandibadde tomugamba boolyawo kugunjula bwe batyo baana kubanga bali bantu bakulu tasobola kukwata muggo kuba abaana mama Dickson bagamba nti omwana omubi avumaganya nnyina omwana omubi mama Natalia avumaganya nnyina omwana agenda kukukula nga bonna balina ekyejo basiruwadde kuba omwana nze nkubudde abaana tolekerawo babulirira nze nkugambye mama Dickson tolekerawo kubulira baana bo babulirire babasajja bakulu bakazi bakulu babulirire eno omukazi naye si mwangu mukyala Nakasi nze wakinga nemye okumukuba nze simuzindukiriza ne mulu Katonda wange yagamba nze omwana singa nemo okukuba kya yefula omusajja nsobola okukiruma n'enkikekejjulo ekitama n'enkiteeka wali okutoba nkuggyeko bujjati wanemo okuba simuluma bulumi mama Nakasi njagala olabe kazi watu anyumyamu ye mukwano gwo bulyawo ku kyalo mukyala Nakasi ali ne mama Natalia nze nkubulidde mama Natalia abaana bagunjule wagano galamira wakiri muzindukirize nga takulabye omulungi mukazi watu yeewuunya njagala olabe bannange abaana banswaza buswaza ku kyalo bannange abaana be batalina mpisa ali ku baana be Dickson njagala olabe nkazi watu amaze okunyumyamu ne mama Dickson mama Natalia naye tika ekidomola kye najja atambula oba oli awadde yeewuwe njagala olabe kakati asanga Dickson ulikayo sebo obwedda we nakusinkanidde wali era olawo oli mukuddayo nakyo ekidomola obwakadda buzi ekisajja gwe wanafuwa bannange mama wo yafuna oluzaalo olufu lwamusala mama wamulese eri olumbe lumu balembiriza ali eri ali mukufa oli eyo otamidde oli mukugira kutomba mazi mama wange mama wo kituufu ate waliwo mama wo omulala ali eyo ali mukwalwadde talina nagatambula ali eri gwe mulesewo olikolita otaddeyo kiriita 2 kika mwegendereze nno njagala olabe yamugamba mwannyoko gwe oli mulenzi oli muvubuka oyinza obutakitegeera mwani badde mulabira mama wammwe ne mumujanjaba ne mutaleka kumulekaawo yekka bwatyo owulidde mwana wange Dickson manya abavubuka ab'okukyalo kuno mwana wo okukyalo wabeera mwana wo wadde siggwa bamuzaala naye munange olina okumubuulirira baana ekino kika mama Dickson wabula yasala mvubuka tamufunye muwadde sajja watu yajja misinde bamugambe mama wali bubi yajja misinde natekaraka banange bamugambe mama wali mukufa yayita manju yayita mama wange obadde ki mama mbulira nawe mama mbulira mama obadde ki njagala olabe kakati twadde eno mwana mulenzi Morgan ne kana kawala ka Natalia onakera okujoginga Morgan ali ne kana kawala okimanyi tina kuyiyizayo oluyimba okakasalayira Nice for you. nkuzimbire mu mukwano darling kibobo ya mbulira munange nkegombera nkesongo kawuliriza nange amaaso gange gesunga okulaba obumwabwo nga bunyimbira Awesome for you.
nkuyimbiremo togenda kunsekerera no sigenda kusekerera ngenda kusanyuka kyava setting eddoboozi natandika okuyimba sina nsonga yonna esipigamba nti obandi by'omubiri wabula omukwano ogwokka gwe nnyina gwe mungi kikimba njagadde nga bulungi omufuke wange nzekka. njagala olabe musajja wattu yayimbira mukana kawala ka Natalia kati nabadde eno mwana Natalia ali mu kubirowooza ere gye yanyimbidde mwali mukwano banne basimbudde dda bagenza ali wano zaleeta munne gwe Natalia si byalika ali mu ndowooza Nata gwe Natalia kuyita bannange kuyita olowooza biki kiwira tubadde tukulese ng'oli eno weemoola simanyi yamugamba okimanyi tubadde tukulese ng'oli eno weemoola obadde ki simanyi wagudde mulaavu yagamba nedda kyavaagira akatabo ke akakumaakuma obaolyawo agende njagala olabe ewadde Kisoni ne maama we maama obulwadde bumumala embiriizi mukyala Natta oba maama Natalia maama nkuyambeko okusituka toyina maanyi gasituka njagala olabe amazzi Mama. njagala olabe Mama. kakati nno mukazi wattu maama jotonywa nyuma tewepakira mazzi naawe nnyo maama kankuyambeko naawe tewepakira mazzi nnyo naawe bwotyo si bwotyo nywa mpola mukazi wattu n'okukankana akankana maama kwata bwati nayikola bwoti njagala olabe mukazi wattu naawulirako oba olungubanguba kikopo kyonna abadde ayagala kimalirayo bumalizi maama nkwongereko katono nyongera mwana wange namwongera ekikopo ekirala mukazi wattu agamalemu maama amazzi aluluka bannange amazzi amira mamire embeera ya mukadde yeeraliikiriza musajja wattu byamusobera katonda wange Mama ogenda okukoma ddi okwebuzaabuza nti nno tewali kigenda mu maaso. Musajja wattu yayita maama maama ogenda kukoma ddi okwebuzaabuza nti toli mulamu olwadde bwo kiki saagala obeere musiru njagala olabe maama yagamba saagala mwana wange ate ogw'eddalu nkoye bukooyi kubanga okuva ku makya mwana wange ndi mukutawuka nzira eno nzira eri munange enkola nagawumula sirina yo omwana amugambe maama lekerawo okwebuzaabuza olabika oli mulwadde tubulire bulwadde bwo tunoonye ebyokujjanjaba maama oli mukwekaka buli kimu oli mukwekaka ekyokulya wekaka bweka samanyi toyina kamunguluzi kiki oyagala kulaba nga ofudde oggwawo maama tubuulire kiki muli munda muggwe okimanyi siina makulu ndabanga omuntu gwotalina kyoyinza kumufunako naye maama kyobumanya ekikwetako kiba kikutekula mu bwange. Maama
nsobola okukola buli ekisoboka kyonna okulaba nga mama wange obeera bulungi. Lwaki sajja batu yagamba maama wadde ondabanga atalina mugaso, ondabanga atasobola kukuyamba, naye ndi mwana we era ndi mutabani wo, nsobola okukola buli kimu ekyetaagisa okulaba nti maama oli mulamu. Maama tubuulire. Maama yabagamba munange saagala bafuukira buzibu mwana wange, saagala nfuuke mugugu oba oli awo we muli. Maama kati tubuulire tukole ki? Maama nsaba ntegeera. Njagala olabe. Nsobola okukola ekintu ekisoboka. Maama ntegeera. Sobola okukola ekintu kyonna ekisoboka munange maama okulaba ng'oba mulamu. Twasembayo okuwa. Maama. Teryakoze. Maama eddagala lyetwakuwa lyabaki? Okulaba dokita. Maama teryakola. Ngamba. Kyomwadde buddukira ku speed. Amaanyi. Maama yagamba munange olunaku lwenasembayo okulaba omusawo. Yangamba obulwadde buddukira ku sipiidi y'amaanyi. Naye nga baana bange temutya nja kuba bulungi. Maama yeegumyagumya tayagala kunyiiza oba tayagala kukanga baana bano. Baana baalina mwana mulenzi Dickson ne Natalia n'akata akali mu boarding section. Njagala olabe. Mwana wange. Maama yeegumyagumya bumbala embiriizi naye nga maama alina osigala nga maama. Njagala olabe. Anyambye n'obanga wooli. Yagamba mukama munanga nyambye okubanga wooli singa sigenze mwana wange. Katonda wange. Oli waka. Ani yali nyambye. Mwana wange nali sikubala mu magezi ngankulabanga ekitagasa. Naye singa tobadde waka munanga ani yandi nyambye. Webale kuba na mutima guyamba mwana wange. Era beera bwotyo. Ate ne maama enjogera gyayogeramu n'okutiiseetiisa era yeeraliikiriza. Baana bange temutya. Tomweraliikiriza bajje mwana wange mwana muno tomweraliikiriza Natalia. Maama yogera biki? Alinga alaama. Njagala olabe. Twadda ku ssomero mwana mwala Natti gy'asomera n'emikwano gye bali wano ka veranda waggulu beeyisaayisaamu awo buviiri kabadde katya. There. Yes. Look. Njagala ola. It's not in sound. Yamugamba sooka olabe oyo Natalia ne Samansa. No, totally smitten. You see? Okalaba? Yeah. Guess what? What? Kubulireko. She could be love. Alabika ali mulaavu Natalia. Natalia ali mulaavu. Olaba engeri gye yeeyisaamu. Osooka okatunuulire. And this is what we've been waiting for. Kino kye tubadde tulinda. Bali abali eri bali mu kugamba Natalia ono ne Samansa mbu yandibanga agudde mulaavu. I thought she had forgotten how the man looks like. Njagala olabe. Bali muno mukayisaamu eggaali boonyumyanyumyamu. Ako keerabize naawe n'omulenzi kale kati kamanyi na bwafaanana. Okayinza ogwa mulaavu ako ka Natalia. And the curse will be broken. Njagala olabe. Remember, she's a virgin. Okimanyi nti akaana ako kambeerera kamanyi ebintu ebyo ddala. You know how virgin girls disturb. Omanyi naawe abawala embeerera we batawaanya era kajja tawaanya omulenzi akalekewo. Yeah, that woman likes child. Ekyo omanyi ekisajja kirenze ekisajja kyange we wakitawaanya nange we nakitawaanya mutali kwange njagala ola baabo bajja sirika bamutunuulira ne bamuziimuula. Ate maama wembeerera nyabula ke kagezi gasiya. Did you even meet Samantha? Okala ne Samantha omulabi bwatweragiddeko. Even say hi. Tatyo talina bwatubuuza tugambe nako nti oba hayi. Okalaba. But don't worry. Njagala olabe. Deal with her. Akeetaaga oli embeerera netofaayo. Dabalaba wekasa. Njakafaako njakakolako. Kalabe konna konna bekasalimba n'obugere kagenda kamansa obugere kazunga buzunzi. Njagala olabe. But I wonder. Neewuunya oba musajja ki oyo eyagambye eyaka akagambo nze sinza nakagambayo kigambo nemba masajja awula abasajja bakazi bawala kubula nze nga ngamba yaka akagambo. Njagala olabe. Ate no ku ssomero twavaayo twadde wa mukyala Nakasi ku muliraano erudda. Kazi wattu ali mu kukola mirimu kuva bwenkya ali mu kusiimuula wano n'okukola emirimu egy'ewaka. Yagyekolera ewaka kera n'asiimuula ennyumba n'akola emirimu gye n'amazzi twamulabye oba oliawo omukazi wattu yaga ekimira n'asiimuula kaveranda.
yakubayo limu n'agamba era gukomyewo n'asirika. Mukyala si mwangu n'agamba bamuyita Florence. Nedda ngenda dikutegeeza maaso awo mukyala muzannyi mulungi, be bamu ku bazannyi b'ebina Uganda betulina era abaludde mu film industry. Nagambye Wings Films kamala tugenda kalaba kano tuli katundu ka 5 namutunuulira ali natunuulira bbaawe najja n'akaveera omwagalwa wange. Oli otya mukwano notanyega gwe nno kino namuziimuula kikyate obadde kibebe darling sooka okwate bino kikyate obadde what's wrong? What's the problem my love? Nga binsanyusaako ki? Onyongera mirimu mirala ng'ate oŋŋamba nti nonsanyusa. Yamugambye ndeese tebikusanyusa. Binsanyusa ki naawe okeera kuwuzuuma onyongerako bongeza mirimu mala guno nzira guli mala guno nzira guli. Nkooya bukooya. Neba nekisajja ggwe. Mbadde ngenze ka shopping. Bebi mbadde ngenze ka shopping naawe. Nenguliramu awo negundire lwakuba nti nno ki? Nenguliramu kaawe ebintu naye naawe leka bebi. Nkubulire nkooyo kola emirimu gino ejja. Yagamba nkooyo kola emirimu gya wakasebo. Nawe beerako awako. Beerako ewaka naawe okole emirimu nkooyo kisajja ggwe. Nennongoosa wano nennima wali nenzunga wali nettira amazzi nze enzunga nze entagala. Nawe bikole. Sigala obikola olabe we bimenya. Sijja kola mirimu nga gwokola gwakwenjeera sigenda gikola siri mashini. Kwata ku mirimu naawe okoleko owulire nga bwe kiruma. Olowooza nze siri muntu saazaalibwa. Njagala olabe ebiki byenkolako. Mukazi wattu yali agamba nkooyo kola emirimu nzekka ogenda osiba mu kutaayaaya nze mbeera waka ndimuko owulira bwavevenga naye omukazi ono si mwangu. Wano tuyambagane. Wano nawe lwandibadde tuyambagana ngenda nenkola nze nereeta ssente gwe n'obeera ewaka nkooye kola emirimu mpita kalogoyi mpita mbalaasi genda ogirongoose ennyumba mangu. Eno omukazi si mwangu nagabe bamwita Nantongo Florence original names mukano ye mukyala Nakasi. Yagamba oleesa ennyama tosobola kubeera kuwaka n'okola ku mirimu gy'ewaka nze mpulira ngikoye genda ogisiimuule. Manango ogenda kujja naawe gwe kisajja gwe negende wakati waya ze nnina gwe mpulira nkoye nja kusaba ttula mukazi njagala olabe wali abakyala bannaluwali naye nno noono omwewasiza n'omwewasiza. Mukyala agamba omwami yandibadde amuyambako emirimu gy'ewaka mbw asiiba akola omusajja ataaya butaayaaya ne buli wakomawo mukazi abeera mu kuyomba. Si mwangu ompita ze olowooza siri muntu ze saazaalibwa tosobola kunnyambako nenkola guno nenkola guli obadde ki musajja ggwe. Toddangamu kuŋŋamba ebyo bya kisiru. Toddamu kumbuulira ebyo bya kiyaaye ndeka obusajja gwe tosobola kukolako mirimu gy'awaka. Njagala okukaweerezako Baby Sherina nkwagala nnyo kafirimu kano. Njagala nnyo omusajja oba omwami okolako emirimu gy'awaka naye nga kiba kirungi mukyala baali awo n'otamulekera mulimo yekka waka n'okomawo n'omuyambako nga bw'okima ku mazzi n'oyoza ne ku bintu. Waliwo abaami abamu nga munnanga okukwata ku bintu lubeera lutalo. Njagala olabe twadde wa mwana muwala Natalia ali eno buli kadde ebirowoozo n'obudde bwe abumalira mu revision ali mu kulivayizinga kitabo kye n'akandaaza erudda. Njagala olabe nagamba tuli ku mmala akatundu ak'omukaaga episode y'omukaaga bwonna buwerawerako naye nzikiriza tujja butwala mpolampola. Oli ne Vijay Edike mukazi wattu aba ali wano Zaleta Dickson kiki onoonyaki mbuulira kiki About what? Nena kyenze twogere ku mpaka ndaze naawe. Dickson si mwangu yeba naye gwe buli kadde obeera oyagala kulya wekka naye natti wabaaki kyokka nawe olidde akandazi kange. Mwanyina yatandikira na ku kyayiwe twogeremukko akantu. Tegeeza ki twogere So bagamba she's getting better. Abasawo bagamba maama agenda kubeera bulungi kati oyagala twogere ku nsonga kyezo. Jukira mama wa Natalia mulwadde mukazi wattu ali ku ndiri. And she's not improving. Mama ennaku zino bulwadde tebukendeera. Basawo baatugamba nti agenda kubanga awona naye ndaba bweyongeza kiki mwana muwala Natti. Mama kiki
bayogera naga munaye tulina okukolawo akantu okulaba munnange oba oliawo tulinde mukama atukolere ekyamagero. But what are we going to do? Nye tugenda kukola tutya natti? We have tried every medicine. Mune tugezezaako eddagala lyonna. And even specialist on tugezezaako abasawo bonna. Specialists we waleeta. Basawo ki be waleeta wano naawe Dickson? You see that you're lying to yourself. Tolaba nti oli mu kwerimba. Brother. There must be something we are missing. Yamugamba abalaba. Something like new research. Waliwo ekintu oba oliawo kye tuli musubwa. Twetaagamuko ka research akatono tugende tunoonyereze ku ddagala kye liyinza okuwonya maama. Olime kudda eno twetuuleko. We can't just give up on mom. Maama tebiba naye tetusobola kubeera nga tuwanika ku maama. Okay. Jagala ola. Have any money on you? Yamugamba nange baaba olinawo kasente awo n'atakula omutwe. Right now it's in. Ne bw'omuwunzi katavaamu wadde ebina. Mwanyi nnaku zino siinawo wadde n'ekikumi. Let me try. Okale kansoke nzije. Olwogedde ku ssente n'atema. Ebyokulya byange baaba. Naye Dickson, what is the problem? Ogw'okulya. Bana ogw'okulya gwasula wa mmese mu kita. Kati ebintu byange obitutte. Nagambe bagiyise mala. Mwana mwala bamuyita Nakayenga Trase, original names. Akuzanyidde nga Natalia Mukano. Kati nno musomesa. Yatuula eno n'ebigere n'awanika. Zaleeta mukyala Nakasi. Kulira. Nakasi kiki? Lwaki oteekawa n'ebigere byo naawe? Ukajjadde ng'omugagga tolina amuwadde ekikumi. Weegende. Omukyala ono si mwangu. Osatuzi mu nnyumba bw'otyo. Ani gogamba osaatu? Wadde ng'ensobi zo z'otadde ku nze ssebo. Nze esaatu. Bino ebintu biri wano obirinnya. Wena wena otudde weegaziyiza ate omwami atudde mu ntebe. Otudde weegaziyiza? Ogaziwa bugaziya ate omwami atudde ayina ewuwe. Naye n'omukyala ono si mwangu. Waliwo abakyala abamu nga ye akusoomooza at least obeeko ky'omukola. Oli mu Bwakabaka. Naye bw'asanga basse kibotte. Mbadde mmanyi ntuukiriza buvunaanyizibwa. Asanga basirise mpola bambi buli awo talina kyakkola. Mbadde mmanyi ntuukiriza buvunaanyizibwa bwange. N'owulira kasasiro gwa. Wulira by'oŋŋamba ggwe. Nagwe kisajja ggwe. Twala kasasiro w'obizze. Alaamu amagezi olyoka osiriwale wena otudde ogangalamye. Ogambye omukyala asiba avuma bbaawe tambalamuwadde n'akatiibwa. Wena otudde wena ogaziya oboota olinga alina ssente wawasa wafuuka Katonda wange. Temuli wadde n'ekikumi ne bakunzika tovaamu wadde ovaamu nfu. Kale sirika ku bannange nakasisi bannange. Singa kye wakoze. Wandibadde wageze dda mu kifo ky'okudda ano n'otuula n'ogere. Naye bannange. Kale nsonywa munange baby. Ogambye baako ky'okola nk'oyo okola emirimu nzekka ggwe. Bannange. Okera owumpuguma owuzuuma tokola mirimu wadde waka. Genda naawe obeeko ky'okola oyoze ku bintu oyoze engoye oyoze ne tosobola kuyanula ngoye. Katonda wange. Njagala olabe babeera mu maka munnange. Naye ng'omusajja tafuna ku mirembe oba oliawo omukyala asiiba amuyombesa. Twadde wa mwana muwala Natalia ne maama we. Strong, vibrant mother. Nkazi watatandika obirowoozaamu. Munenzijjukira akaseera oba oliawo maama we yansitula. Ng'alina ku maanyi agansitula. The woman who taught me how to stand up for myself. Omukyala eyansomesa okuyimirirawo ng'omukyala oba okuyimirirawo ku lwange. Is now fighting for her own life. Kakati wuuno ali mu kulwana na bulwadde bwe na bulamu bwe oba oliawo. Kazi wattu ali wano abirowoozaamu. Maama w'obulwadde bumugoya nakulungudde akabanga ng'ali ku ndiri mukazi wattu. Oba oliawo Mukama anaabayamba. The days when she would hold my hand. Yagamba nzijjukira olunaku lwe yakwata omukono gwange nampabula nannuŋŋamya mu buli kimu. Naye kati essaawa zino tasobola kunnyamba. Kazi wattu yagwa ku ndiri. Praying that she would get through this. Kanjira tusaba oba oliawo Mukama anaamusuusa n'amuyisa mu mbeera eno. Mukazi wattu Natti ali wano abirowoozaamu. Yagamba maama. I need your help. I need your love. Njagala olabe. Nagambe bakayise mmala. Buli katundu ka mukaaga. Bonna obusanga ku video edike ku YouTube, mu libraries ez'enjawulo ne ku TikTok ojjasangayo obutundu obulala. Ne ku Wings TV 2 ojja okubusanga. Wabula mu abaagala okuzannya firimu, okuyiga okuzannya firimu. Kugamba kuba ku ssimu ezitambulira wansi wa screen yaawo.
Who will pay for my school? Njagala olabe. Njagala olabe. Kati musajja wattu Dickson ali wano wansi w'omuti abirowooza. Alina okuyiiya ssente. Jjukira Mala yamugamba alina ofuna omukyala oba omuwala embeerera. Njagala olabe. Zaleeta mwana muwala yali ajja atambula kyava ayita ku Dickson. Kaana kano tekankolere kano. Kati nayina kaswama ngenda kakasa ntya nti akaana kano kakyali mbeerera. Ngenda kikola ntya? Bantumye omwana mbeerera, nnyinza otwala omwana w'abendi mu by'okusaaga. Kwata ekyalo kizo. Ekyalo kino singa kinankwata nga mtutte omwana w'abendi atali bayinza okunkuba emiga egisigalawo ne gikwata ettaka. Abirowoozaamu. Oba nkole ntya? Ati maama neetaaga. Ate ne maama neetaaga. Maama neetaaga. Ali mu kunoonya, anoonya boolyawo omuwala embeerera. Naye tamulaba. Aswama bwana bwa ku kyalo. Yatambula n'agenda. Obudde bwetooloola. Kati eno masita bafuluma omukazi yamukwata amatayo olowooza olagawa. Olagawa ssebo. Naawe lwaki onkwata bw'otyo onswaza mu bantu kati nkole kingenda. Njagala ssente. Njagala ssente toddamu kwesiruwaza gwe musajja gwe. Naye bannange. Twagenda wiiki nnamba tewali kewandekera njagala ssente. Twagala ekintu kimu twagala ssente. Togenda kuva mpa ssente. Oyagala ssente mmeka? Oyagala ssente mmeka bannange nakasi kiki? Lwaki tombala mu magezi baamu ekitiibwa nkutte mu bulago. Njagala mitwalo 2. Oba oyagala njagala mitwalo 2 oba oyagala genda. Tewali buzibu tonyonyola. Njagala olabe. Wano tukabanga buli lunaku tino genda mu supermarket eziteke. Yamugamba njagala nkuga. Naye ogenda mu supermarket ng'ogula. Nagamba ogende mu supermarket ez'ebbeeyi ogula ebintu ebirungi. Ogenda mu butale. Ogenda mu kafene kunoonyayo kugula buntu bulala. Ogenda mu supermarket nondetera obuntu buno obutaliimu. Nze nakasinza obwo buntu. Olaba sayizi zange. Waliwo n'abakyala abajeewulira. Otubeera ng'otyo otubaleetera. Ekyo kiyinzijjako huweye. Yamugamba manyi abakyala abaagala okubeera mu maka gano. Yamugamba nyabo ssebo ebyo ebiyingiza kuba yatongerageranya ku bakazi balala. Njagala olabe. Ezo sente nzira. Nange mbadde ngenda kuleeteza wali sente nzirese wali. Kiki naye. Ekizibu ssente. Kati n'ez'okukameeza zifuuse ez'okukameeza. Kakati kankusindikire ssente oba oli awo nakasi. Naye gwe n'omala onnimba gwe. Masita gwe n'onnimba. Ngenda kuteerako 10. Abakyala bakulimba abamu. Waye waliwo gw'olimba n'akukwata. Njagala olabe. Naawe okimanyi. Weebuza amagezi olwatakuteekamu jjiri. Yamuga kale. Nsindikira ssente omanyimu abasajja abamu batakwata jjiribwa. Ogera n'obuzaabuza amagezi. Kati nno. Yamuga ngenda kuteerako ssente ku ssimu. Gwe n'omala onnimba gwe ngenda bireeta naawe tofaayo. Olabika nakasi ompulira buwulizi ondaba ku leediyo n'ompulira ku TV. Mukyala si mwangu. Nagamba Nantongo Florence original names. Zanyidde nga nakasi mu kano. Twadde eno mwana Natalia atudde ludda.
njagala olabe mukazi wattu atudde ali mu birowoozo zaleeta Dickson. Obwavu obubaliko embeera si nnungi ewaka. Mukazi wattu asiba mu birowoozo n'okusoma teyasomye mukazi wattu. Dickson kyava asembera ewali mwannyina. Njagala olabe n'agambye ese Simba Tadeo original names. N'abirowoozaamu kati nkole ntya. Yamukwatako Dickson onkanze. Nange nawe ojooga batukana. I'm sorry, my sister. Nkale nsonyiwa bannyina. I didn't mean to sneak up on you. Mbadde sigize kale kwekwasaako magalo gange. You were worried about mommy's health. Kimanyi oli wano otidde ku bulwadde bwa maama. But what you have to know, Nekyo olina omumanya. you don't need to stress yourself. Olina kwesitressinga munnange Natalia. Study. Wandibadde ogenda n'osoma. Mukazi wattu asiiba waka alowooza ku bulwadde bwa maama we obumuli obubi mukazi wattu tawona. Illness. Naye naawe okimanyi obulwadde bwa maama. Njagala olabe. My sister, Yamugamba mwannyina. don't lose hope. Toggwamu maanyi mwannyina nze. Mama agenda kutereera. Mami will be okay. Mama agenda kuwona. Mami ajja kuba bulungi. Tekijja kumuwa ssanyu singa akitegeera nti Tekigenda kumuwa ssanyu singa akitegeera oganye okusoma n'okusoma tosoma atajja kweyongera kulwala. muzaayo n'alwala. Bannange. Why can't you understand? Natalia lwaki totegeera ekyo? You go to school and study. Genda ku ssomero munnange osome natti. Kakazi katu kabeera kalowooza. Wenalekawo maama ate ani agenda okubeera naye ono mulenzi. Nze nina okubeerawo maama. Tewali wadde n'ekikumi. Nze ngenda kusala entoto. Nze nno ngenda kugezaako. Maama waffe. I'm gonna try any mean. Maama abe ng'afuna obujjanjabi. Obulwadde bwa mama tebu. Yamugamba naye gwe Dickson okimanyi obulwadde bwa maama tebuwona. Ogenda kufuna pulaani ki? Lirira. Nabyo Obulwadde bweyongeze tebukendeera tukole tutya bannange. Gezaako okuntegeera. Yamugamba naawe natti. Kandi buli kimu Lwaki tobitegeera buli kimu kigenda kubeera bulungi obadde ki? kigenda. Maama ajja kuwona. Negenda ku ssomero oleme kutuula wano. Bw'anaakitegeera ate obulwadde bujja kumweyongera. Dickson ayogerako eri katooke kano ka natti. Essuubi lyaffe liri mu ggwe. Natalia essuubi lyaffe liri mu ggwe munnange. Kati okusoma nze ebyokusoma byagaana navaamu okusoma gw'osome. Naye ate naawe ogaanye okusoma. Gw'osome. Nze nagaana okusoma neerekereza. Tetulina we tuzijja. Gw'osome munnange kubanga school fees zaali ntono. Asome. Wandibadde ogenda n'osoma. Olw'okubanga mulaba nze nagaana okusoma mugamba munagaana. Olw'okuba nze mulaba nagaana okusoma mulowooza nagaana bugaanyi naye kwali kwerekereza. Buli kyabugaka kyange. Njagala olabe. Please. Nkweganjidde bwegazi. Natalia. Try to understand. Kwali tontegeera. Genda ku ssomero osome. Maama nja kubeerawo. Essuubi lyonna lye ndi mu ggwe munnange muto wange. Genda kugenda ku ssomero. Why? Kati singa mama ayagala amazzi. Gwe mazima ogenda kunoonya. Njagala olabe. Olowooza nnaconcentrate nga Akazi katukaga munnange sima maama wanayagala ekintu kyonna. Oba anayagala amazzi. ayagala emmere wuyo tasobola Ati tosobola namufumbira. Maama tasobola kufumba. Bonna Ajja kumufumbira ne agambye nti tosobola kufumba naawe natti atereka. sente nanti. Ogambye ogenda noonya ssente kati genda onoonye ssente. Cool and study. Kati ogenda ku ssomero osoma owulidde natti? Owulidde? Nkugambye maama ngenda kusoma. Gambye maama ngenda kulwana amasajja noonye ssente maama awo n'obadde ki Natalia tonyiiza? Ndeseewo ewaka. Obadde ki? Why can't you understand Lwaki that? tosobola kuntegeera? Siriiwo ewaka. Katonda wange. So togenda kunoonya sente Dickson togenda kunoonya ssente kunoonyeza maama ddagala awone. amazzi. Okay. Katonda wange. Genda noonye Kale ngenda kugenda noonye ssente naye genda ku ssomero owulidde? Tomorrow you are going. Enkya ogenda ku ssomero nsuubiza natti. asobola okujja wabweru ne yeekolera mirimu nja. Wana we nalaba nga maama asobola okuba alinamu ng'okumaanya gaga geekolera ku mirimu n'afumba kamere awo nja kugenda ku ssomero muleke yekka. Ente. I'm going. Kale ngenda noonye ssente genda onoonye ssente baaba. Ewaka tewali wadde eri 10. Kazi wattu asiba mu birowoozo lwa maama we. Njagala olabe. Twadde erudda ewa mukazi wattu Samantha. Mukwano gwa natti ku ssomero zaleeta Emily. Hi. Yamugamba ki ekiriwo Emily? Emily ki ekiriwo munnange? Samantha. Sam.
Yamuga Samantha. I need to ask you something. Nakye njagala okubuuza. What's that? Kiki ekyo? Hey. Do you know where Morgan stays? Omanyi Morgan gy'asula. And besides, ate ng'ekyo. did Natalie lie to us about coming to the Lwaki party? Natalie yatulimbye nti bagenda kujja ku party babiri? And they didn't even show Naye up. tebazze. Of course, no. Of course kiki? But I also thought that they were going Nange nalowoozezza nti bagenda kujja. Damn, Obadde kiggwe naawe. Samantha. Lugamba otya muto? You're Natalie's friend. Oli mukwano gwa Natalie olina okumanya. You know the reason as to why they didn't show up. Olina okumanya ensonga lwaki tebazze ku party. Ate oli mukumpoleza bya kisiru. Naye Emily bannange. Lwaki onvuma nkukoze ki? Accusing. Nga yobadde ki ogamba nkunenyaako? This is so ridiculous. Kale bino. Something in need money to know. Nina What? ekintu ekindi mu bulago wano kinkaka okutegeera lwaki tebabaddeyo. Gamba ekintu ekyo kikuli mu bulago. You need to know, but Kikubuulira ebyo byeyagala okumanya naye si kunze Samantha. But do you know the person you're talking to? Yambuuza omanyi omuntu gw'oyogera naye gwe Samantha. Okikobukosi mukumanyi I have ye gwe Emmy. no. Ogenda kukola ki? Ever I want. Nina okumanya nina eddembe okumanya buli kimu kye njagala. I thought we were friends. Mbadde manyi tuli bamukwano. yes, we are. Tuli bamukwano. Kutegeera nze omuze Kutegeera Emily ombuuza ebibuuzo byotalina kumbuuza. simanyi. Ebibuuzo sibimanyi obadde kimbeera Natalia mmanye ne mu kisenge. Okay, fine. Kale. I'll make sure I get to the Ngenda bottom of kumanya nti buli kimu byonna mbyezuulira nzekka. Naye obaganya okumbulira bye njagala. brought you even Micah Sweet, but I'm not. Mbadde nkwetedde nkaswiti kange naye sigenda kukakuwa. Madam Emily. I'm a grown up Nze ndi person. muntu mukuze. Omuntu omukulu seetaga buswiti obwo weebale. Genda. Grown up. Just say you don't have money. Ate kagamba nti okuze gamba tolinayo wadde ekikumi. Kyava situkagende. Just a sweet Kaswiti ak'ekikumi ke kakwebadaza n'otambula nga obigula. 100. Ka 210. Ki ekyaddirira? Mbeke ka Justin ne mwana muwala ono Samantha. Tugenda balaba mu katundu ak'omusanvu. Vije edike. Omukama abankuumire. Kano tukafundikidde wano. I'll try to take you through the pages. I'll try to give you beautiful memories. So I tell you, keep on trying, never give it up. It's never late for love. As long as you're still breathing, the love of your life will come along. And I tell you, keep on trying, never give it up. It's never late for love. As long as you're still breathing, the love of your life will come along. I've been single for nearly half my life. My soul was lonely, lost into the desert. I've been searching for nearly half a decade, but since you came and not single, maringalota ngamanyi anytime. Ujagenda ngabaliwe bakola, naye buli lwenkyuka nti obeera wano baby, kumpi ku lusegere ompambatira. So I tell you, keep on trying, never give it up. It's never late for love. As long as you're still breathing, the love of your life will come along. Affection is a rare commodity compared to gold, compared to diamond. And if you need it, you will have to put in effort. With a lot of patience, love will find you. You took away the cold, lonely nights. Every time I wake up, you're here by my